birala naye ate abalimi b'emmwanyi bo bakyagenze wala olw'ensonga nti ekirime kyo kyansibo payini bw'omulima otuuka ekiseera n'omutema ate n'osimba omupya kalitunsi bw'omulima otuuka ekiseera n'omutema naye n'osimba omupya ekitali ku mmwanyi kirime kyansibo kinogako bazzukulu bo ne banogako abaana bo ne banoga oba oli awo n'abaliddawo nabo ne banoga naddala singa muba mukikutte mu ngeri esaanidde. Ensonga eno tukyaliddeko bannaffe abazigoti coffee bamaze ebbanga erisoba mu myaka 40 nga bali mu kirime eky'emmwanyi balina experience nene era no wenjagala tusinziire twogereko ne ssentebe w'ekibiina kino oba ssentebe w'ekitongole kino ekyegulidde eddimu mu kulaakulanya emmwanyi Charles Roscoe Nsubuga agenda kuba atubuulira omuntu asobolera ddala okwekulaakulanya ng'ayita mu mmwanyi bo bwe tubalaba wano bali ku mutendera munene batandika batya. Tugenda kutunulirako n'abalimisa abalala ab'enjawulo mu sections ezitali zimu tumale tweyongereyo. Tovaawo. Nze bampita Wahide nakumala gwama tuli mu program emmwanyi terimba ku BBSKATI. Program eno ekulemberwa mukama waffe ow'ekitiibwa Kikino Charles Peter Mayiga mucyo twagala obwakabaka bwagala abantu baffe Bannayuganda ne Buganda okusinga Buganda ne Uganda okutwaliza wamu baddemu babukaze oba batojjeze ekirime kino eky'emmwanyi kiddemu kibawe nga bwe gwali mu biseera biri ebyedda nga mmwe abakiruddemu olowooza lwaki abantu baffe abasinga tebajjumbidde nnyo ne baba nga bali ku birime biri ebikadde? First of all nja kubeebaza okujja okutukyalirako ate era nembeera musanyufu nti ffe nga Zigoti omulanga gwa Ssaabasajja ogw'okuddamu okuddabulula Buganda nga tuyita mu mmwanyi tugujjumbidde nnyo ffe nga Abazigoti. Ekikulu byonna njagala kwebaza Katonda nti yadde omugenzi Kato eyatandikawo kampani ya Zigoti yatugendako naye abaana n'omukyala bakutte bulungi nnyo omulimu guno era bagutambuza okutuuka kati weguli nti factory yonna ezibbwa bupya buli kimu kikwatiddwa bupya era tugenda kuddamu kakkalabya omulimu guno nga gutambulira ku mutindiro gw'ensi yonna. Emmwanyi yaserebamu emabegakaawo abantu ne babagamba nti kati ate emmwanyi tekyalimu tuleeseyo ebiti ebirala tuleese emiti tuleese payini tukoze ki kati abantu ne bagenda nga bagwamu amaanyi mu mmwanyi naye mpozi nga bwe watandise okugamba nti bino byonna bwe bibaddewo era ne biggwawo tulabye nti emmwanyi tevuddeewo era emmwanyi terimba kasita ogiteekako kyeyeetaagisiza ne weekwata abantu nga mukyala Kato ali historical mu mmwanyi akitegeera alina experience agirina bulungi. Tumanyi nti omutindo gw'emmwanyi tugenda gwongerayo waggulu kuba ensi endala zonna zikoseddwa naye ate nga Uganda twesanze nti kino kyekirime ekitaserebye kyo kyeyongedde bweyongezi genda mu maaso mu nsi wonna era bino byonna bye mujja okulaba bye tukola wano kugezaako okutwala mutindo guno ogw'emmwanyi mu maaso. Amannya gange nze Nsubuga chairman wa Kato chairman wa Zigoti ne group yonna. Chairman nga sinnakusiibula ba outgrowers kugamba mukutte mu kya business ene y'emmwanyi oba omulimu gw'emmwanyi kubanga tegugwa ba outgrowers mubakutte mutya kuba nsuubira nti nga Zikofi kiteeko kuba nti temulima mwekka wabula mulinayo n'abalala be muba nga mukwasiza mubakutte batya okubanga kino kitambula bulungi? Tubakutte mu ngeri nti tukolaganira wamu ne UCDA. Tubawadde ensigo ez'omulembe tetukomye bbawa nsigo naye ate ne tubalaga ensimba yaazo endabirira yaazo okutuukira ddala ku mutindo nti bwe tutuuka okutunda bw'oba otunze emmwanyi erina quality omanya nti nekyo jja okujja mu kirina quality. Tugenda gye bali ne tubasomesa ne tubalagirira ki ekirina okukolebwa era nabo batandise okusiima nti emmwanyi bw'oba ogirabiridde bulungi ofunamu omuwendo gwa waggulu bw'oba togirabiridde bulungi era ebivaamu si birungi. Tutambudde ensi yonna tutunulidde obutale bw'amawanga amalala ne tulaba ngeri ki omuntu gy'ateekwa okulabiriramu emmwanyi. Emmwanyi ogirabirira nga mwana
osobola ogijjamu ekirungi era amagezi ge tubawadde ensimba yaayo entegeka yaayo enkaza yaayo bye bituviiridde mu Uganda ate okuddayo ku mutindo gwago. Mu bufunze singa abalimi baffe bagenda mu maaso n'okusomesebwa emmwanyi ezifulumizibwa mu Uganda zisobola okweyongerako obungi. Kituufu era olwedde zeeyongedde olwa engagements zetukoze ne ba stakeholders baffe abo. Amannya nze Kitayimbwa Davis Kizito nkolanga nze nasale manager wa nasale manager wa ikeke nasabize eri anda zikofe. Omulimu guno gw'emmwanyi ogumazeemu bbanga ki ng'oli mu Mother Garden oba mu Nursery Operating? Omulimu guno ogumazeemu emyaka 8. Experience nene lwaki okola okitegeera? Kyenkola nkitegeera era nkyagala. Mother Garden yisuubira kubeera nga efaanana etya nd'okuwa zitya wa bannamagezi abali mu Mother Garden eyo? Kakati Mother Garden tulina ebijono robasta naye tulina ebika bibiri. Ono ye cutting bayita corona kati waliyo n'omulala ow'ensigo naye nga ne mu cutting tulinamu ebika bibiri. Waliwo enkadde ezikubwa akawuka ebikolo bikala ate waliwo kati zino empya ezitakubwa ezitakala kawuka kali akazikaza wadde nga ziriibwa akawuka akalya obutabi tuyita twigboara naye nga zo tekakaza kikolo. Kati zino zempya ze baatuleetera. Sokolendeko kitegeeza mu Mother Garden zino mugenze mulongoosaamu. Kati eno y'emmwanyi ennongoose eya robasta etekala kawuka. Waliwo enkadde egenda edibizibwa olw'okubanga yo ekikolo kyonna kikola ki kikala. Bino byonna UCDA malabika kasa. Kati era okuwa okubanga oli nursery operator UCDA eteekwa okukola ki kumala okukakasa kubanga n'ensigo zino endokwa zetujjayo okuddamu okuzisimba tusobole okuzimultiplyinga tuwe abalimi UCDA yezituwa era tojja kumala gagenda wa muntu n'ogamba nti nze nja gende wa gundi ngule nze nsimbe era oba satisfied by UCDA nebakuwa endokwa nojja ozisimba n'otandika okugabira abantu. Ekigendererwa ekyo kwe kwewala ebicupuli ebyendokwa kubanga oli ayinza okugamba nti kino kyendiko ddala agikuwa nga clone naye nga in reality si yeeyo egwa mu kiti ekyo. Waliwo alaba programu emmwanyi terimba ayagala kumanya kati kogenda okusala keeka kikakola katya abamu awulira Mother Garden alaba ndokwa eza korono tamanyi zivaayo zitya bazikola batya sooka omunyonyero kyogenda okukola ne mu maaso kivaamu kide tugende ku demonstration. Kaakati ekigendererwa kya kati kano abamu ze mmwanyi bagamba nti empakise naye nga teziba mpakise wabula ze mmwanyi eziva mu kati gyetusala netumala okukasala netukasimba nekavaamu emmwanyi eyo. Kati olwokubanga eno nyangu mu kkula okusinga eri ey'ensigo gyetuyita elite kati bano bagamba nti eno emmwanyi mpakise naye olwokubanga omuti guno gwo mukulu okusinga kuva mu nsigo kati gwo gwanguwa okukola ki okubala okusinga guliwa eyavudde mu nsigo. Kozi banasala operators abalala bali mu elite bo bayiwa buyi mpekeza mmwanyi tuyiwa abalala elite tuyiwa ensigo nezimera netuzijjayo netuziteeka mu buveera netukuula netuteeka mu buveera obulala netumala okugira ekyo nezikula netugaba. Abasimba korono ne new model abasimba korono tusala eno gyetuyita clone kwekumuyita korono eno yebala amangu okusinga kweri kubanga ebbanga eri eva mu nsigo saate eno olwedde enkulu yo kati omuti muki mukututandikira ku ttabi saate eri erina kuva muki mu nsigo elite kati eno eba nyangu okukula okusinga kweri eya elite.
kubanga yo olumala okushootinga mu bbanga lya mwaka nga gumu eba etandise okukola ki saate ekiri ejja kulwawo. Nzize muzigo kofi banjigiriza engeri y'okukolamu mother garden. Tulage process y'okubanga omaze okuteekateeka mother garden. Mother garden ngiteeseteese ekuze. Kakati tujja ne tusala obuti buno. Tusalamu era obukulu. Tusalamu obukulu, tetusala buto. Kati wosala akato kajja kuvunda, osala akaba kakuze. Kati akakulu ako notandika okugenda okusala nga tugoberera ennyingo zaako oba internodes. Kati nga kano bw'okalaba nsobola okujjako emmwanyi 3. Emmwanyi 3 kati waliyo kati nga kano bw'okalaba eno wakulu nnyo singa naasimbayo tewajja kukola ki? Wakalubo. N'awaddako wadde wano wakalubo. Kati tusimba eba eŋŋonvu nga eri semi hard gye tukola ki? Gye tusimba. Kati nga kano nsobola okukajjako emmwanyi 1, 2, 3 neyokuna eri fulabe tejja eyinza okuvunda. Kati nenzija wakati waba. Kakati waliwo bwe tuba tusala erina obutabi buno bwe butabi obubalako emmwanyi buno. Naye wansi waayo wano wava amaaso bwe tuyita buds ezisobola okukola ki? Okuvaamu emiti emirala. Kati ne tusala ko buli primary obubalako emmwanyi ne tukendeeza ekikoola kyaffe. Lwaki tukikendeeza kireme kubeera kinene? Tetukijjaako kyonna lwaki? Kino kyekikola emmere, kyekijja okukola emmere eneeriisa ki? Akati kano. Bwe tukijjako kyonna kitegeeza akati tekajja kuba emmwanyi yaffe tejja kufuna kigikolera mmere. Oba okalaaye konna. Oba okalaaye. Kakati ne tubala at least inches nga 2 obuwanvu bwako ne tukasala. Tusala mu ngeri eri vertical ne tubanga akasongola lwa nsonga bwe tukateeka mu kaveera bwe tukabanga kali flat amazzi wansi wabeerawo amazzi kajja kuvunda. Saate gano bwe gajja gakayitako at least ne kalima kubanga akatudde mu kiki mu mazzi. Twegendereza nnyo bwe tuba tusala emmwanyi yaffe lwa nsonga singa mba nsalaasala nga nyenyi omukono sigugumiza ekitegeeza ejja kuyubuka. Buli lweneeyubuka kitegeeza tejja kukola ki? Be bano bosanga ng'akoze endokwa omutwalo gumu akozezzaako 5000. Lwa nsonga yagikola ki? Yagiyubulayubula. Kasita eyubuka tejja kuvaamu mwanyi eyo gireke. Bw'oba osala emmwanyi salanga omukono tegukola ki? Tegukankana. Ne makanseene tekwa okubanga otekwa okusala omulundi gumu mangu. Newabanga oyina fumufunene nosalako nga bwe tugambye netujjako primaries ezo tuleka endokwa yaffe saba onkwatireko eno kulage endala. Kakati waliyo endala asala eno bwembanga ngisaze bwe nti nga teriiko buti buli buno obumerako emmwanyi wano ejja kumera naye ejja kuleeta primary zituyita primaries mu mmwanyi. Bwenereeta primaries mu mmwanyi wano kujjako obuti obukola ki? Obumerako emmwanyi. Tejja kuleeta muti gwa kikolugona gugenda waggulu. Kitegeeza ne bwe naasimba emmwanyi eno tegenda kuwanvu wakula wabula kijja kubeera kyagagavu era tekisituka ku ttaka ate era tekibala. Kati yenjawulo eno ereeta primaries ate eno eshootinga wano okuva mu buds eziri wano nereeta ki? Emmwanyi ennungi. Kati bwe tumaliriza wano tugenda mu nasari nga twategese dda potisi zaffe. Tuba twategese nga bwe tunaalaba engulu tutegeka potisi zaffe bulungi nnyo. Eno emmwanyi tetwagala kugisala neemalawo lunaku. Ejja kubanga tejja kukola ki? Twetaaga nga ekyali fresh ne tugisala ne tugitwala ne tugisimbirawo ejja kuloka bulungi okusinga eyaluddewo kubanga amazzi wano esigala ekola ki? Esika amazzi. Kakati bweneeba ogitadde ebbali ejja kala kubanga ebeesa amazzi kubanga wano wasigala wasika amazzi okuva mu pooti. Kakati bweneeba nga eruddewo kitegeeza amazzi agali wano
gajja kubanga gakoze eki gatutte waggulu ekigeza wansi ekola ki ekala bukazi ne bwona ogisimba ejja kubanga ekala. Emboozi ekyali mpanvu nagambye tulina abazigoti coffee abalina experience ennene mu kirime kino eky'emmwanyi. Balina ba outgrowers bangi bakunukkiriza mu 2000 naye kkiriza tukoleko nsimbi tukomewo byonna tujja kubimanya. Mulungi atulaba kuli ssaawa nnyo mukuumulamu okwo nekwebaza okuba nti ogenda maaso n'okola puroguramu eno emmwanyi terimba. Gwagiraba nga bw'onywa kakaawa ekyo kikulu nnyo kubanga naffe nga bannayuganda kye tubulamu kwe kuba nti ffe bennyini tubeera bakasitoma abasooka ab'okunywa kaawa. Tukyeyongera ne puroguramu yaffe tukyali ne bannaffe abakugu mu kirime eky'emmwanyi. Tubakuleetera ogyemu ekyokuyiga era twongere tutambule ffenna. Bizibu ki bannasalo fighters bibasanga ogyeko ku mother garden nene mu kukola mmerusizo nti osaze emiti emitwalo 2 kakati ekirala obulwadde bw'emmwanyi wano mu mother garden tebusobola kutambula ne mu nasalo zikatugambe singa okozesa bubi bino ebisala biki tulina obulwadde obusinga okutusumbuwa wano bwe okiyita kulatekoveeruwa tufuna fangis they are fangis ezitera okujja wansi ku bukoola kuno nga zireetamu yellow spots ku bukoola kuno naye tuzisobola ozikontrolinga naddala nga kati eno bwekyali wano nga tezinnaba kugenda eri kubuna wano tujja ne tuzifuuyira era kati nakazifuuyira nga wiiki emu nenzifuuyirira wano obulwadde obwo nensobola obukontrolingira wano. Omutindo gwa mother garden olowooza gulina kye gwongera ku bungi bw'emmwanyi omulimi zaafulumya? Bwe tubanga wano kati tufulumya emmwanyi mu bulungi era kati bw'ogitwala omulimi oyo naye twetaaga ateeka okuba nga ateekamu bw'ataateekeyo mutima nakuteekamu maanyi nakulaba nti alabirira ekyo ajja kwesanga nti ayinza ozisimba nasimba emmwanyi zange n'aleka eyo ye yasimba ki mwanyi naye nga tagirabiridde erimu omuddo tagifuuyidde tagiwadde kyetaaga kulya kuba nti kati ojja kwesanga nti tafuna ekyo n'osanga nga muyiika ayinza okunoga ensawo 3 oba 4 saati oli n'omusanga ng'ayina eka naye ng'asobola okunoga ensawo 28 lwa nsonga ye ataddeyo obudde n'aziwa kyezeetaaga okulya n'azirabirira bulungi kwe kukama ente gy'otowadde bikuta ejja kuwa katono ogambe nti ente tempamata naye ate oli nga agirabiridde enywa amazzi erya kutunnyo ekola ki kati ye ate ogenda okwesanga ye akamalita 2 gwe okola ki kati kyetaaga okuba nga olabirira. Olinga agamba abantu bafe abali ku puroguramu emmwanyi terimba nti okufuna ekingi mu kulima emmwanyi tekitegeeza nti simba yiika 10. Simba ekitono okirabirire bulungi nnyo ojja kusinga asimbye ekinene naye nga takirabiridde. Ensi egenda ekula olowooza abavubuka abaffe singa ba-implementinga ebintu nga bino ebbula ly'emirimu lisobola okendeera nti omuntu osobola okusitikinga ku mother garden ng'ero n'onoga ssente osobola okusitikinga kukola endokuwa zokka n'ofuna ssente osobola okusitikinga ku kusuubula emmwanyi n'ofuna ssente olina experience. Abavubuka nga tuyita mu kirime kino eky'emmwanyi basobola okweyambisa department ez'enjawulo emikofi ne bagaggawa. Ekyo kibuuzo kirungi nnyo nga nkiddamu ku lw'abavubuka era nga bwabawulira era nga bagoberera puroguramu ng'eno kubanga kino obatuusizzaako ekintu ekikola ki ekyetaagisa. Tewali ayinza butafuna mu mmwanyi nga agirabiridde ate era tekijja kwetaagisa kugenda kwewola ng'olina emmwanyi. Oli ayinza okuwola ng'amanyi nti ojja kufuna olinawo ojja okufuna. Singa tudda mu kifo ky'okutunda ekibanja tugule bodaboda nensimbako eka yange nensimbako ebikolo 12 byentandika nabyo eyagenza okunoonyeza bodaboda kubanga ne ku luguudo bakola omanyi bagamba nti owoguze ennyondo kakati asimbye emmwanyi zo n'ogirabirira bulungi nnyo oba oyina ebitundu nga 8 ku 10
ebyennyingiza byosobola okukola okubanga oyingiza kubanga emmwanyi ebala seasons 2 mu mwaka tuyina gye tuyita embirabira ey'omugwokusatu paka mugwokutaano netufuna ey'omwaka eva mu November mu December paka mu Gwakumi eva nga mu Gwakuna Gwakutaano kakati ddala oyinza otya okugamba nti osobola kufuna ssente ng'otaddemu amaanyi go n'okola ekyo kati awo omuvubuka singa addayo mu kifo ky'okutunda kapolotiko ekibanja kya mukadde we n'asimba emmwanyi ajja kuba bulungi kubanga emmwanyi bwagisimba asimbamu ebbali ayinza okusimbayo mawogo gwajja okulya mu mmwanyi mwennyini asimbamu ekitooke kyajja okulya ekitegeeza emmere ajja kuba nayo ng'ate eno bw'alinda emmwanyi n'atagirima butula n'alimamu kubanga emmwanyi eri friendly n'ebitooke era eri friendly kati eri kulisawo sala ateekayo mawogo we n'anoga emmwanyi n'alinda okunoga emmwanyi ng'ettooka alya era mu mmwanyi bwereekya asimbamu ebijanjaalo kakitegeeza ku food security emmwanyi esobola okukola ki okukola n'alinda okunoga batwale ate ennaku zino kirungi nnyo nti osobola okunoga ensawo yo n'ogitwala ku kyuma ne bagikuba mama logikuba ne bakusasulirawo ssente zo nga tolinze nti ate gundi anajjawo oweddebe anaayitawo kaze emmwanyi yo gitwale ku kyuma bagikube bakube ssente nga tuyita mu programu eno emmwanyi terimba gye tulaga ku TV ya Ssaabasajja Kabaka kubiriza banna abalina Mother Garden oba baweeyo obubaka bonna banno bonna abali eyo bangi balaba balina Mother Garden naye ate emmwanyi yaabwe balemeddwe okufulumya endokubanga ya mulembe baweeyo amagezi n'akalowoozo ate osiibula abatulaba bannasale operators bannange mbakubira omulanga nti tufeeyo nnyo okufulumya emmwanyi ennungi tuleke okuwa abalimi ebicupuli byebyonoonye omulimu gwaffe n'omutindo gw'emmwanyi era gufa kubanga oli ajja kuguza ekitali ekyo naye singa tugoberera amateeka ng'aga UCDA ge yatuwa nti tuteeka okuba ne Mother Garden etegeerekeka era ejja okuvaamu ekyo ndowooza kijja kutuyamba ate era naffe okutwala omulimu gwaffe mu maaso kubanga emmwanyi eno ffe nga abandaba n'abampuliriza twazaalibwa ku mmwanyi abaana baasomanga ku mmwanyi ate kati era tukyali kuki ate kati yeetaagibwa nnyo okusinga ne mirembe giri kati yeetaagibwa nnyo kubanga abagikola ki abajagala ogitwala ogikolamu ebyabwe bangi nnyo okusinga ate emmwanyi ze tuyina bannange neeyanziza nnyo neeyanzeeke mwebale kumpuliriza era nsaba Mukama bwe tuli batufunyeyo chance endala tukomewo ku BBS nze oluggi luggule okwongera okuba weyanjulira abatulaba bakutegeere bulungi amannya erinnya nze Davis Kitayimbwa Kizito neddira Mamba. Okay, mukwano gwange kulisaayo nnyo era weebala okuba nti otambudde naffe okuva programu eno weetandikidde okutuusa weekomekereza olunaku olwaleero. Tukyalina bingi bye tuyigira ku bannaffe bano ekitegeeza nti amakulu mu kyo osobola okutandika mpolampola ate n'otuuka ku mutendera omunene nga guno. Wiiki ejja tugenda kuba twogerako ne mukyala Kato. Emmwanyi obugagga bw'ensi yaffe Buganda tewali kirala si kasooli si kinaye emmwanyi tefa otema butemi ng'eddawo kyalo oyo y'omu kubatandikawo ekibiina kino ekyokuba nga beegatta ne balima emmwanyi n'okuba nti bakubiriza abantu mu kitundu kino eky'Emityana okuba nti beenyigira mu bulimi obw'emmwanyi era y'omu kubakoze eddimu eddene okulaba nti ba outgrowers baabwe babafunira obutale ebweru w'eggwanga.